Olwaleero tukuza Sunday eye-14 mu budde obw'omwaka. Yeno Sunday yaffe mu budde bwaffe obwa COVID mu Uganda nga ye Sunday eyokusatu nga amasinzizo magale nenga Kereziya bwetatambulira ku muyaga. Sunday eno era tuddamu okuza olunaku lwaffe nga tukuza olunaku lw'Omukama newankubadde tetugenda masinzizo. Ku Sunday ya leero amasomo gaffe gatuleetera okwebuulirira nga twongereza ku ga Sunday yaggwa okukkiriza. Ku Sunday eno twongerako okuyitibwa nti amasomo ngo gagasse wamu gaddamu tulaga nti ffenna mu kuyitibwa nga Ezekiel Omukama bwe yamuyita naffe ffenna bw'atuyita. Abasinga bwe twogera kuyitibwa tutunuulira abasaaserodooti, naye tuyinza okugamba COVID yona atuyambye nnyo okujjukira nti ffenna olw'abatiisimu yaffe ffenna tuyitibwa okulembera essaala si mu Kereziya wokka naye mu maka gaffe, mu mikwano gyaffe, ku mirimu gyaffe tuyitibwa okuddamu naffe okulangirira ekigambo kya Katonda anti batiisimu yaffe ekyo kyennyini kyetulagira nti tugabana ku busaaserodooti, obulanzi n'okubeera bakabaka mu Yesu Kristo. Nga tuyitibwa nno bwe tutyo, essomo erisoose litulaga bulungi nti teri ayitibwa mu ngeri ya njawulo. Ne bafaada be tulaba ne babishopu be tulaba baali bantu ba bulijjo, baalinga gaffe, balina amaka gye baali ng'abaana aba bulijjo, baali ewaka waabwe nga bakula nga bawuliriza bazadde baabwe. Omukama n'abayitayo bw'atyo abantu ba bulijjo n'abatuma. Era ffenna bwe tutyo Omukama bw'atuyita era bw'atyo bw'atutuma. Gwe nange nga bw'oli Omukama bw'akuyita era bw'atyo bw'akutuma. Omukama n'oyo ng'atuyise essomo erisoose likkaatiriza atutuma eri abantu abajeemu mu nsi yaffe ate kyeyoleka bulungi nti gwe nange Omukama atuyita twogere ku abo bannabyabufuzi abalya ssente z'omuntu wa wansi. Atuyita tugende eri abo abambala sapuli naye nga tebasoma ssaala. Atuyita tugende eri abo abeeyita abakristo naye ng'ebikolwa byabwe bya bukuusa. Atuyita buli omu ogende eri omuntu gw'obeera naye ku kyalo nga mazima ddala ebikolwa bye tebiraga nti amanyi Katonda. Abasinga bwe twogera kuyitibwa n'okutumibwa tulowooza tulina okufuna omukisa okuyimirira ku katuuti tulangirire ekigambo kya Katonda. Kyokka ng'Omukama addamu okutuyita n'atugamba tandikira mu bikolwa byo, tandikira mu bigambo byo nti ku Sunday eno newankubadde amasinzizo magale gulawo ewaka weetegeke bulungi nnyo, tuula olabe emmisa bweba ku TV gibeeremu, bweba ya ku leediyo gibeeremu, awo bwotyo ogyetabemu bulungi. Naye bwe tunaga nti mmisa egenda osooke tumya katunda, osooke tumya kacaayi, abakula abajja gamba naye onaasaba atya? Batugamba basaba naye ne Sunday etuuse tayina okutuula obutuuzi ne weetegekera Sunday no muggalo guno, ekyo obeera olangiridde. Ate nga Sunday yagwa ekyali tugabane ku bintu byaffe bye tuyina. Abayina twongerera okugabana abo bannaffe be tuyamba, bannaffe be tukolera. Omukama bwe butume bwatutumamu tugende, wadde bangi bajeemu, bangi baliraanwa baffe tubakolera ebintu ebirungi ne batatukoleramu birungi, bangi tubabuuza ne batatuddamu. Ffe Omukama ayongera okututuma eri abo abajeemu gye tuba twongera okukola ebikolwa ebirungi, kuba eyo yennyini gyatutumye eri abo abalina emputtu, abo abeefudde bannampulira zibi, abo abataagala kugambwako, abo Omukama baatugamba. Ate Omukama atugumya oba bawulira oba tebawulidde, ffe tubagambe ebyo Omukama byatugamba. Kino nno Kereziya etuyamba nnyo bulijjo. Buli lwe tusoma amasomo nga tusoma mu misa gaba gaggwa ebyo Omukama yabyogera, kubanga bye tulangirira si bigambo byaffe. Abamu bamanyi obubiwuli, oluusi omuntu n'asoma bubi, oluusi olubadde osumagira ogenda owuli oli afundikira, ebyo Omukama yabyogera. Omukama ye atukkaatiriza bulungi mu ssomo erisoose, oba bawulira oba tebawulidde gwe bagambe ebyo Omukama yabyogera. Evanjiri nno n'essomo eryokubiri ate eryo mu ngeri endala bitutunuuliza ebyo bye tuba tulindirira ffenna abatume. Okusookera ddala ekitiibwa, Evanjiri ejjayo bulungi nti teri mulanzi wabulwa kitiibwa okuggyako mu nju y'aboobwe. Ffenna nga tumaze nno tumibwa bwe tutyo tumanye era tukijjukire bulijjo eri abo abatwetoolodde, eri mikwano gyaffe. Tujja fukamira okusoma essaala bagambe twekoza,
tujja kuyimirira bagambe ekyo Mukama takikkiriza bagambe ono ng'akajanja kamuyitiridde. Tujja fukamira tubagaye bane tubereka awamu twegayirire bagambe naawe naalutuleetako abamu maka babatumye kasapuli abalala bamulemeseza bannammwe obuzannyo bagamba gundi akazannyo we katuukirawo atandikira simanya ekitiibwa kya Mariya naye anaamutukuba ye abo abantu abakwetoolodde tebagenda kuwa kitiibwa naye ffe Omukama kyatutuma si kunoonya kitiibwa abalala bajja bituwa naye si kunoonya kitiibwa naye kulangirira tugende tugambe ensi yonna nti Omukama ebyo byagamba. Ekyokubiri ebyiganizo okuvumibwa okunyigirizibwa mu mbeera ezitali zimu ebyo nabyo tubirindirire. Ate Pawulo omutume mu ssomo eryokubiri atugumya abasinga tuyinza okugamba mu malala gaffe twandibadde nga tuyitawo bw'omu akafaananyi faatha omutonganzi n'osanga omukadde n'akufukamirira n'osanga mikwano gyo ye faatha ekyo kyandibadde kituteekamu amalala nuga kati tuli bakitalo naye ate Omukama mu bisoomooza Omukama mu bitunyigiriza mwayita n'atujjukiza buli lunaku nti tulina ofukamira ku maviivi gaffe twegayirire n'atujjukiza nti amaanyi gaffe tegali mu kubeera bakitalo tegali mu kubeera na bintu by'amaanyi naye mu kumuweereza. Bino ate bye twandiyooza nti bitunyigiriza bino bye twandirowoozeza nti bituleetera obutabeera nga tuli basanyufu. Ate Pawulo atugamba tusanye nno tubyeyagaliremu tusanye nno tutendereze kubanga gye bikoma otunyigiriza gye tukoma ate okugjayo ekitiibwa kya Katonda. Ate n'embeera bw'ebeera ezzenga enyigiriza ng'eterebusa. Ennaku zino nalabye Reverand omu amasinzizo magale yasazeewo okuba bbulooka. Twandigambye nti embeera eyitiriza okumunyiga naye era ebigambo by'essomo eryokubiri bitugumya nti enneema yange ebamala. Enneema y'Omukama nga weeri agenda kuggula abo bonna ababadde beesibye oba mu butakola n'abaleetera kati batandise okukola. Ate abalala embeera ebadde banyigiriza nga bamanyiira tulinde ekimu eky'ekkumi tulinde akabbo naye embeera webanyigiriza enneema y'Omukama emala. Teri ajja kufa njala mu baweereza ba Katonda, teri agenda bbeerawo mbate bamumenyera ennyumba kuba bamubanja. Enneema ya Katonda emala. Bino byonna nga tubitambuliddemu nga tubigumiddemu Omukama atukakasa bulungi ffe tujja kufeeba naye erinnya lya Katonda liyitimuke. Yesu Kristo ekitiibwa kye kiyitimuke. Awo bwe tutyo tusobole okugamba nti tubadde baweereza abaayitibwa Omukama ne tutuumibwa Omukama ate ne tukola omulimu gwa Katonda. Omukama abeere nammwe.